twagala omwana wano owa tafsir. Assalamu alaikum. Omuzimbe ali kwaffe ogwokubiri oba guluwa mpola nziba zange abaana baffe obalaba bwe batyo. Sebo ssentebe management bonna okuva mu ntandikwa eri ku corruption badde ndulya bulungi eddembe tusigazza avenue emu yokka bana bamwanjazo nanjulira eddiini kati yokka gye tusigazza eyinza otutaasa otherwise okujjako nga
Katonda akoze ekyamagero ekirala naye Uganda ey'olwaleero weefaanana bye boogedde wano byonna bituufu. Corruption gye boogedde nange ndi mukulembeze ate bagyogedde ffenna yali alidde ku nguzi ne yali agiwadde. Tumanyi omugaso gwayo eyamba bombi. Ekintu ekiyamba abantu babiri kiraba edduka. So n'olw'ensonga eyo Katonda yanasomesa ddiini abaana bantu balaba emyaka egyo wabanga asobola okutaputa nti omwana wabanga asobola okuba nga asobola okwogera Oluwalabu ng'olulimi ng'ogyeko eddiini nakyo kyankizo. Ennaku zino waliwo abagamba nti omwana atamanyi lulimi lwe aba ali mu katyabaga k'amaanyi. Kisoboka okuba nga kituufu ate nga si kituufu. Ennaku zino kati ensi erina weegenze. Ennimi ezitunda ziri 3 kati 2-3: Lungereza, Luwalabu, Luchina. Kati ezo ennimi 3 obanga tolina lw'omanyiiko toli mu busuubuzi, tolina wootunda. Ekitusumbuwa wano kuba nti tetumanyi Luchina, ekitusumbuwa kuba tetumanyi Luwalabu. Abagendayo bawulira boogera kimbibiri kubanga bye bamanyi. Naye kati Sekanudini wagenda Buwalabu ayanguyirwa. So webale kusomesa abaana ddiini ate webale kubasomesa Luwalabu ng'olulimi. Kitukoze bubi era siri musanyufu seeka nti bano bayisima mwanjazi batusinze wano ab'Emmamba. Oba oli awo ffe twandibadde tusinze mu nsiike eri ebaddewo naye ekiŋŋumya tituli mu luggya ewa seeka waffe ate omukolo gutambula bulungi. Isima oyo awo atweyagaliddeko nnyo naye ab'Emmamba tubategeeza nti effumbe ebyo bimu ku bika binansangwa. Kale n'olwekyo wadde musinze olwaleero wali mu Buganda tubasingira ddala era n'ebimu ku mirimu emikulu gye ogitereeze. So seeka tukwebaza mu ggombolo eno kirisigala mu byafaayo nti wateeka ettaffaali mu kuweerera n'okulaba ng'abaana basobola okusoma mu kitundu kino. Si kino kyokka kyentonto ng'ekyalo Bumuluka n'ebiriraanyeewo wabula bwe nzija n'ensanga ne chairman wange ow'Ekalagala eri ewaffe Eddundu. Emusasose n'agamba chairman we Rosittu. Chairman we Rosittu kulamusiza muganda wange nange eri ndi chairman we Rosittu Eddundu. Abakulembeze bonna ba local government chairman we Rosittu bazanyo Seka Yunusu mu buufu obwo. Atwagala okubategeeza tulina bingi bye twetaaga era kitukoze bubi nti oba oli awo twandibadde wano omukolo guno ne tugumalako olwa Seeka waffe mukwano gwaffe mukadde waffe era omulungamya waffe ne waliwo abagezezaako tuyite bulijjo eyo naye era tubalyaza amanyiza obudde olw'okubeera wano. Naye kyenjagala okubategeeza ekitutambuza ne tubeera wano ne tugenda n'ebulijjo gwe mukwano gwe tulina ne bannakyampisi Lubwama Alex ngenda kwesimba 226 mu kalulu ak'okulaba nga tusobola okuddaabulula eggombolola yaffe eno esobole okufuna eddoboozi ettuufu ku disitulikiti. Tulina bingi ebitusoomooza wano ku kyalo Ntonto bwe tunajja mu kaseera ako tujja kubyogera naye n'abawa obujulizi kubakoleddwako ebintu ebyekko mwabo abaalondebwa ku kifo ekyo nga babikoze Ntonto wano ku kyalo weebali. Naye tukakasa nti masekkati g'abantu okumanya nti kana akaseera ke tulimu ke tulina okulwana mu biseera eby'omaaso tufune emiki emirembe. Bana NRM abali wano mbalamusiza mwenna Maama Kayaga namulengeddeko naye nkakasa eyo statement mu 1986 nga Museveni ajja yagamba mbu kano ke kaseera akaabwe mu biseera ebyo ke balina okulwana bafune emiki. Kati bamaama abo Kayaga ne batuzaala naffe tusobodde okukula n'abamu tuli bazzukulu baabwe. Chairperson w'eggombolola lino Kyampisi Registrar wa National Unity Platform mu constituency ya Mukono North, omuwandiisi w'olukiiko lw'ezzaka mu ttwale lya Nkonge Nambeemu. Ate abantu bajja n'amaanyi ne bateekawo amaanyi. Omukulembeze n'ojja n'oyogera nti gwe kansala oyogera ki, gwe chairman w'eggombolola oyogera ki, ffe twogera n'abaminisita, ffe twogera n'abammundu, kwegamba ne bakufuulira ddala owa wansi ne banyigiriza abantu n'okuba enduulu ne tugenda mu makooti. Abantu baffe bali mu kunyigirizibwa okw'ekiko ekyawaggulu babaggyeko eddembe lyabwe. Oluyimba luno lubadde lw'amakulu nnyo, ky'eddembe ly'obuntu. Gavumenti esobola kuwa ddembe kuba Katonda yayitwa tuzaalibwe nalyo naye abantu batumazeeko emirembe gyaffe. Mbasaba mutandikirewo okuba nga mulwanirira okulaba nti tuddamu okufuna eddembe lyaffe ery'obuntu, tuddamu okulwana okanga tufuna gavumenti erwanirira eddembe ly'obuntu ery'eddagala ly'omuntu wansi asobole okuba nga afuna obwetwaze bwe, asobole okuba nga afuna okwefuga obulungi n'okwagaliza abantu be okuba nti eggwanga lyaffe litambula bulungi wamu n'okusomesa abaana. Nja kubeebaza nandyogedde ebigambo bingi sigenda kwogera bya bukulembeze. Obukulembeze embeera wano yaffe nge muwumbo n'enva na biki byaki
byaffe kinyagala mbasomese ng'omukulembeze. Olabanga Quran School yonna nga bagitandiseewo erina enjawulo nnene ne Umeya. Umeya ssomero liba lyagattamu liba lya musingi gwa Busiraamu naye nga lyatwalibwa gavumenti yaffe ya Uganda nga mu ddakiika zonna ez'olunaku olulamba bayinza otuwamwaga bwe bano nga tusanze Headmaster nga naye mugezi nnyo. Era ne tugamba tujja kutwala essaawa 2 oba 3. Saawa ezisigadde zibeere ez'oluzungu. Kati we nakiraba ng'omukulembeze n'olukiiko lwange lwonna ne ndugamba bannange ejja atandikiddwawo Quran School ogwo si musango era ngugobye. Era takibira n'eruma oyo Haji Kitaka. Baka tugenda mutemera ebitooke konsete mu kikola. Nabi Muhammad yabagamba nina obubaka ab'e Makka ne balowooza asaaga. Bakolo yatambula n'agenda e Madiina abakyala baakuba amataali baba tusanise okulaba olw'obubaka bw'oleese oba Quran obw'okuzzaawo eddiini y'ennabasumbi. So mugenyi waffe mukulu ebyafaayo kinyagadde okuwaamu naye neebaza nnyo oluvannyuma Masajja ge yafuuka mukwano gwaffe era n'aba mukwano gwaffe nga musomesezza nti Quran School baleese muwungo twebegereko. Umeya batubegerako. Akomukayize wa nettu ni musanyufu we basanzeewo. Tegeeza obukulembeze tuli bumu. Quran School tugenda giwagira fenga abakulembeze b'Obusiraamu mu kitundu kino. Era tutaba kume bulungi tujja kwekanga nga tuviddemu awo. Olw'ensonga eyo tubiza bazadde bannaffe ffenna okubeera awamu okukumakuma abaana baffe tubakume bulungi olw'obulungi bwaffe. Mulula tugezaako okusimba emiti. Emiti gikuuma obutonde bw'ensi. Omuyaga olujja ennyumba zaffe zigenda, omusana mujja mungi soma n'olumba muzadde we n'omubuuza lwaki omwana tasoma. Naffe ng'eggombolola eya mituba 3 kyampisi tuteeka okulondoola lwaki tetusimba miti egyo. Lwaki tukuwadde emiti togisimba? Emiti egyo kya mugaso nnyo. Oyinza okugayala n'ogamba nti omuti ngenda gusimba omuvule guli kukula ddi naye biffe bye tuliko bya bajjajjaffe ebituyamba kati ogana okusimba omuti tukwasa amateeka tukuwadde emiti egitanga gikalidde awo tukokanga ripooti gye yasomye ebisinga basewo omukaddefu mugenyi omukulu bwe twebikola ki naye mpuza okunokolera katono ne bwolabye tubaye twagala okunoonyanoonayo ku ssente wano nti tulina obukizibu ky'amazzi ku ssomero kuno kitutawaanya. Ne tulowooza nti otufuna ttanka ne tugiteeka wano tubako kitukola ki kubanga ate nayogonto nzibu yakola ki yakusima. Tulina wano amazzi ga ttaapu naye tegakola ki tegatumala bulungi era tegabeerako ebisiri bisinga obungi. N'olwekyo tulina obuzibu obwo obwa ttanka ate n'obuzibu obw'okufeesinga essomero lino sobola okukola ky'okutambula obulungi. Naye nga weetuli tukola nebaza abazadde nebaza ssentebe wa LC1 buli kaseera okubanga tulambula okusinga ennyo nga nebaze famire ya omugenzi Haji Hassani Musisi mu byonna olw'okuteekawo n'esalawo n'ekkiriza tuteekewo n'essomero tusomesezeewo Obusiraamu. Ffe situkola amagoba wano tetukola maki omuntu ayinza okunaga nti omusajja waali abakola amagoba. Ennaku ezo nafuna okusoomoozebwa bwe nagenda e Makka abantu bagamba nti omusajja afunye ssente mu ssomero agenze n'emaki n'e Makka neŋŋamba bannange saazijja muki mu ssomero. Ennaku zino omugenyi omukulu nafunye katono yampadde ekyengera nenfunayo entambula kakadde kati kakola ki kali wali waliwo ebikalumiriza omutwe tegerekese bulungi mwebaza olw'enkolagana ennungi. Se omukadde waffe omuseesa w'eggombolola eno tukwebaza nti mu ngeri yo yonna enkola y'emirimu tososola wabula buli bbanga tubanaa. Naye bwe chairman PGA okwebaza kubanga omulimu guno sigwa nga nkyagenda mu maaso akakiiko kenkulembera nako museese twe muggyeko wano kalage Thank you.
era yankuuma bwe mundabako ekikyamu ye, bwe mundabako ekirungi ye, naye ekirungi musiga kulaba birungi byereere, tannaba kubaako kikyamu kyankola. Nyabo njagala okwebaza mu maaso g'abantu bano bwe bali kunkuuma. Sabo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange mwebale kubeererawo mwami wange maama. Bannange abakazi tubeere abagumiikiriza, tubeere abagumiikiriza. Katonda oyo talya nkuzi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Amanya gange erinnya lyange Haji Yunus Lukwago, Director wa Salam Quran Nursery and Primary School. Essomero lino lisangibwa wano mu Ntonto, Gombola Kyampisi, disitulikiti y'e Mukono. Tubadde ku speech day ng'abaana boolesa ebitone ebiki basobola okuyiga omwaka omulamba abaleka abazadde. Tukaddaza okubaza abazadde abazze omukolo guno. Tubaddemu n'omulamu olwaleero ogw'okulaba nga twogera ku kwonoona obutonde bw'ensi. Tukirabye nti okwonoona obutonde bw'ensi kigenda kuleeta akataba kanene mu ggwanga. Kusooka ddala okwonoona obutonde bw'ensi kiyinza okuleetera ekyeya, omusana gutuukya nga tegukola ki nga tegukya. Abantu bangi batandidde nnyo okulima ebisenyi n'okubizimamu amayumba, naye nga tugenda okukiraba nga kimu ku bintu ebiyinza okutuleetera akabenje mu ggwanga muno. Kisobola okukubiriza gavumenti efube nnyo okulwanyisa abantu abeetandidde okwonna obutonde bw'ensi. Kitusobola okugikuuma ng'ekyali nnungi nga Katonda bwe yagitonda. Ensonga ey'okubiri, njagala kutwala obubaka buno eri abazadde nti tugenda mu kiseera kya luwummula ate nga luwanvu, naye abaana tubakume butiribiri, kubanga abasajja baseddu butto ye bali bangi beetegese nabo okubaaniriza. Ekyokubiri n'obutatwalatwala baana mu baŋŋanda, kisimanyi gundi agendawo muli ekituufu okubatwalayo, naye sooka otegere gy'otwala omwana wo empisa zo gy'omutwala ziri zitya, kubanga abaana bayize empisa nnyingi eri abantu be batawangadde nabo. Omwana omukutte mu mbeera bw'eti, naye bwagala gy'agenze n'abanga ate agenza akutte empisa ndala. Nabwe kityo tulaajanira abazadde baffe okukuuma abaana butiribiri n'okubakuumira ku mpisa, nga ddala nga ffe abaana ffe abali wano bakola ku mpisa zaabwe ez'eddiini, eswala ebeerera ewaka, kimu kyonna kikole kibe nga kitambula bulungi.
ndowooza tunaba tukoze ekyo ne tukuuma abaana tubakuumira mu mpisa kijja kutuyambako okufuna abaana ab'omulamwa mu maaso eyo. Wano ku Salaamu omulamwa gwaffe omukulu tusomesa abaana ddiini, naye nga tetugasomesa ddiini yokka, naye n'ebirala tusomesa oluzungu lwonna bulungi. Era twatuza P7 omwaka guno okusonoogwa twakuza P7 kati emyaka 5, ate nga abaana bayita bulungi ddala. Nakatusuubira kisa ennungi oluvannyuma lw'okubeera nga ebibuzo bimaze okudda. Njagala okukubiza abazadde n'akasembayo ddala okukuuma abaana ffe mu mpisa ezo zini ez'omu bantu, okuleka abaana kutaayaaya bonna bye baba baagalidde, okubali kugenda mu biduula, mu bidongo, mu disco. Kijja kubanga kyono n'abaana tunaga tuba ku nkomerero y'omwaka okutandika okuddamu okusoma. Oluusi omwana abadde ow'omulamwa ng'ali lubuto, azadde akoze atya. So obubaka bwange bwenyagadde okutuusa eri abantu mwenna abandaba n'abakulu yaffe erina weeregerezaamu ku nsonga y'abantu abalonna obutonde bw'ensi, naye ng'ate n'emateeka gali kiriya. Era nze njagala ekwata etteeka lyemanyire okuboneza omuntu akoze ayonoonye obutonde bw'ensi. Omuntu oyo singa bamukwata omuteeka etteeka ekkakali, naye kitukolamu obubi nti ate oluusi tugenda okwesiŋŋaana nga gavumenti yandibadde ekwasa amateeka ago, ate ogenda okukyesiŋŋaana ng'ate abantu abagenda bali mu gavumenti ate bakulembedde okwonoona obutonde bw'ensi. Naye tetugenda kusaba gavumenti, era newankubadde mu bo mulimu abakikola, tuteekewo embeera, gavumenti eteekewo embeera ey'okukangavula ne ssekukangavula yenna abo abantu aboonoona, abeetabye mu kwonoona n'okusaanyaawo obutonde bw'ensi. abazadde baffe ab'ekitiibwa tugenda kubalaga abanaazoku n'engeri gye bamuziika. Olanga kikosooko gavumenti yali tuyambye nereka kuwagira abantu boonoona butonde bwansi, kubanga balina abantu kati abamu tebawagira kuba nti boonoona teneebulabula abalala bebalemesa. Omuntu wajja n'agula olutobazi naga nti azimbawo fakitole bamukkiriza, ate alina ekibanja kye naga nti kituuka ku kisenyi ne bamugaana okikozesa. Kati seebuzi batunza amabira, tubadde tusaba nti gavumenti erekere awo kale ekubiriza abantu okubeera nti basobola okuuma obutonde bw'ensi wamu mu mbeera eya bulijjo nga si kubeera nti ki tesosola mawanga na mu bitiibwa by'abantu. Banze ne bagaa nti olimira awo ku kisenyi twagala olimire wate olinajja n'azimbawo fakitole engeri ntobazi kubibira bwebiti. Ebigambo byange bigenda okuba bitono nnyo, naye ng'ebisingira ddala ssebo dayirekita biri mu kwebaza kwokka. Okusooka twebaziza Allah subhanahu wa ta'ala, eyo message yakoze eki tumaze ogifuna. Njagala okwebaza bakadde baffe ab'effumbe. Kyemanyi waliwo wana bakojjange abakiikiritaala okubeera nga batasi, kubanga byonna tubitwalira wamu. Ensi eno yeekolerera enkomerero, n'olwekyo twebaza nnyo bakadde baffe abo. Buli omu mu mmwe mulunzi oba musumba. Wa kullu ra'in mas'ul an ra'yatihi, buli mulunzi oba buli musumba wakubuuzibwa ku byakola ki. N'olwekyo buli muntu ali wano manya nti buvunaanyizibwa bwo eri
family yo eri abaana bo eri abantu bonna b'okuuma. Naye mu hadisi eyo Nabi Muhammad ate tusobole okubeera nga family zaffe tuzirabira bulungi. Saba Allah w'ekisa olukuŋŋaana luno abeere nga aliwo omukisa, ate buli muntu azze wano amuwa empeera ku lw'olukuŋŋaana luno, na buli kyonna ekikoledde wano Allah tubeere nga atuwamu empeera. Ebyo byonna tusabye Allah. Tukwebaza olw'okumaliriza akafisi nene naye enkoko nayagadde bawutemu ki, kubanga emimiro okuva ku January okutuuka ku December ekyamazima nabo gibakaze. Na buli muzadde alina okusiima ogendewo omusomesa n'okola ki nga naye yalejjeemu. Awo neebaliza bataata abali wano ne bamaama okuba nti mwewaddeyo era nga muweerera abaana bano. Nursery section okuingira primary section. Nambale Shamila.